era bw'ajja afunyemu obutatakanyizibwa eyo n'engeri gye mukakkanya ne tutweka oba akatebe awo nekindi tumbe okulaba ng'ateredde nga nzizeyo ku nsonga endala bane sirandaze naye kambabuulire ebigambo bino kuba eno embaga mu maka gano teridda eggulu lino ne bwe liwanika ne ligwa wano yo teridda kaninde endala naye eno sijja kudda kugiraba nebaza taata waffe pulezidenti sigadde nkusaba nga nkugamba nti olw'okuba mutabani waavudde mu maka muno ennyumba tetugigadde nze muwalawo nsigaddemu pozi n'abazzukulu bandekedde nze abaana bange naye gwe tusaiddeyo bazzukulu tukyalinayo abato ddala bali mu myaka egya pifu egya pitu olumu ne piwano abaami enkola zammwe muzimanyi ngeri gye mulekwatamu eyo abaana mubagweka mukola ki naye bwe wabaayo omukyala yenna ng'alina omwana alabika nti ali mu myaka egyo tumulekaayo nyumba bazituleseemu ku ffe tekuli apangisa konkona geeti oba wano obe wa munnange zana abaana tubeere nabo bonna bakulire wamu ne bannaabwe abalabika nti basonseemu kale taata waffe kusaba ndowooza ebisigadde nebaza abaana bange bakomyewo okulya badde si bebaziza ndese bagenda mu mmere bakulembeddwa dokita mmere mu baana abo twafunyemu dokita mmere ng'ekirimu ekyo dokita mmere oyo erinnya kanditereeze mbadde ekisubi omwezi omulamba naye nze siguze wadde akandaza k'ekikumi omwana oyo John Tamale eyimirirako bakulabe awamu n'omukyala bakoze omulimu omulungi ennyo ng'omukyala afumba emmere oba obadde azokoka saawa mmeka bannange okuwera saawa 3 ng'emmere ekyekya kintuuseko kirungi nnyo saawa 7 emmere nejja saawa 10 saawa 2 emmere nejja nga mwami mmere we yajja n'ekigundi ky'ensawo ku mugongo erimu emmere taata alema okulya obubi mmere ya woteeri taata alye bulungi obulamu bujje sebo nkwebaza Dr. Potif nkwebaza abaana abawala mwenna bembadde nabo ku kitanda mwebale pozi ababadde ku masomero mwebalinda bayo nga babiri salidde Uganda Matters Namugongo eyimirirako bakulaba oyo teyasobodde kulaba ku bulamu bwa taata bonna nga bwe bubadde taata teyatulaze nnyo kutya kulyawo nakugenda kumuna abaana ku ssomero nti bamulabeko ninaffe twekanze ng'obulamu tukoze eki waliwo n'omuwala omulala wuuyo naye asangibwa ku ssomero naye teyasobodde kulaba taata naye yaggibwa ku ssomero bino bye yasanze kati abaana abo basaana okusabirwa be tukyalinamu nga bakyali wansi ennyo mubasabire nabo basome balala bawala bakulu bajja kwetetenkanya obulamu bwe buto bwe butandika baneneyanziza nnyo nebaza omwami wange mulamu wange jjajja w'abaana mwami Sally John sebo gwe nja kuweeta ku magulu yadde ndi mukoowu naye kankikole ne maama bannange mwebale nnyo mwebalire ddala tetubadde nakye tuyinza kukola yadde ssente tubadde twazi